Congratulations Eddie Kenzo okutuuka ku buwanguzi bwa Grammy Awards. Ate ya Ray P amaze n'akakasa ensonga ye n'ebindeeba. Maama Fiina ate akolimidde Ray P n'ebisingakaawo mbiina maasawo ngenda bambi kutuusako Bobi Wine akikoledde famire ya kabaka n'amalala mangi ngalina ngenda banga kutuusako naye nga sinnakwongerayo badde nkusaba video eno gimpera like ate esobole okuba nga yeeyongerayo era nga nkubaza gwe n'omulungi asubscribinga ku Wonderboy UG tiddaling wakola nnyo ddala era nga naye abatina okusubscribinga mukwano beera ngu subscribinga kona ku notification bell aye tubeere nga bugire tutekayo mukwano gwasika odzifuna naye nga seerabidde aba Hajati Kaludo nakulombera edduwa byonna byonna ebyekutte n'ebita ate nga gwe wenna ayagala okulangira bizinesi yo no bakalangu konna konna osobola tukonawo ku nnamba y'essimu wansi awo ate ne tubeera nga tukuyamba munnange nga nkutandikiddewo kinajjukirwanga nti Eddie Kenzo ye muyimbi yekka oba musician wano e Uganda eyakasooka okuba nga bamunominatinze mu mpaka zinene eza Grammy Awards era nga kyamaanyi nnyo ddala era nga kiina nekyo kyongerako ku ye ng'omuntu wamu ne Uganda yonna yonna okubanga lwa nsonga flaga ya Uganda hata mukwano agiwanise newankubaddeyo award teyagirese era nga aba South Africa be bagitutte naye ekyo kubanga bamunominatinze ateyo achievement nene nnyo y'amaanyi nnyo ddala era nga Eddie Kenzo mukwano congratulations again amaanyi gonna g'otaddemu na buli kimu kyonna mukwano aye tetuyinza kubanga tukuyozaayoza lwansonga mu kintu kineeno ate okiwanise ate nga gosenga naye nga nkugyeyo eyo ate ye missed update oba Segirinya wamu ne Alan Sewanyana kinajjukirwa nti bano bakyali mu kkomera era nga beetaaga essaala zammwe okubanga bakola ki nga bavaayo naye ng'ate nayo tuvuddeyo nkuzizzaako anti dana n'abatanzi yabadde metro era omwami oyo golengera gy'atambula abatokomosi b'omugamba badde bamusaze eddambu lwasa hati yabadde ayitidde dana n'abatanzi ekirabo naye mukwano ffe wano okawo osobola okufuna amazima n'ekituufu kyonna bino byonna byabadde wali eri ku mukolo gwa mukwano gwe bakola naye waliko BBS era nga bwe bitowe byabadde ate ye Farida Nakaziwe ne Briella anti sawa yakudda ku ssomero era nga balabikiddwako nga bagenze ku ssomero lineeno jjukira mwana muwala no Briella ate ye ambasada walyo era nga olunaku olwaleero ate atandise kusoma era ye Bruno Kenave n'agamba nti Farida Nakaziwe ate ye best maama mu byonna byonna mukwano amuwanye anti ekintu kino yakyasinze ate ye kabako ali mu ssanyu jjereere oluvannyuma lw'ebbanga eddene ate famire ye esobodde okuba nga esisinkanako President Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga lyabadde ssanyu jjereere ne banyumyamuko n'amugamba nga muwala we wagenda ogenda ku ssomero gy'akola ki ate Bobi Wine gye yasomera kambi kutuuseeko mmale nkomewo 18. Wow. Akubina na New Balance. Ona agenda Gombe, agenda ku Gombe byebyo nno ate ya Ray P anti Zari akimukoneddemu video ngenda bangi kuwa masawo era nga amaze nayogera ku nsonga ye nebindeba eyenkomeredde mukwano byonna byonna mu masawo ngenda bambi kutuusako era nga mbiyina era bagaye mwenna bamuwa advice mu relationship ye mukwano temulina kye mumugamba nabagaye ebyo bi advice mugende mu byewura nsonga temujja kumubulira ngeri gyakola ki gyagenda tamuzamu bufumbe bwe saagala mwogerera ate byonna kambi kutuuseko male nkomewo ne Maama Fiina naye banne njagala kubuuza omuntu alivumirwako ddi abakazi nga balungi wallahi nga bw'omutulira nga akuvuma nga mulungi bane evumirwa abakazi ababi obukazi obubi ebikazi ebiri mu mbeera embi naye ate sibannenya woddako ebbali nange singa nali bo mu gundi yaabwe gye balimu abo ndowooza nange naali badde mpulira bubi kazi abalungi munvumeko kazi ababi mususi nosika profile nogizoominga bwoti nolaba gya postingira nno mukama wange kazi ababi mwewadde. The first and foremost, ekinsanyusiza is I am not going to get a gift on Valentine. Why? Just I am single. You're single? On Valentine? On Valentine. Ate bindeba yaraziwa. Ataliwo. Bamtwala. Tolo byano bantu. Kati bali mu kwogera sawa zo banyimbo kufa bufi bakuchaye. Kama utulimbe. Oh my God. Anyway,
Ebimu ku byanyizizo bebyansanyisiza olwetuyingidde I will get myself a gift for me because even me I am love. Who said that if you don't get someone to gift you, you can't gift yourself? They have to gift you. No. There's no This year I want to gift myself. That is what. Mutabani wange yazzeeyo ku ssomero. Yaddayo ku ssomero. That is true. I got time over the weekend to rest, to be happy, and to mind my business. To be happy? Hey. Alone? Yes. Who said banage to be happy? You must have someone. Yes. I am warning you unless things change in the middle. Hey, that is why I love Ugandans. It is because one way you ngambye ku Twitter because tosirika nengamba singa mbadde mu nsi esirikako nayo nandisirisi naye mwe mwasirikako every single day you give me a reason to speak something so that we can talk to each other. Toyinza kwogera nakasiru kinyuma nnyo nga muwuliziganya. So ekyalo ekyanye bwe tuyingira maybe ku bibuuku ku byanyiziza abantu abataminding their business. Nali ngenzeeyo mu kuziika naye mukwano ndowooza nga buli andaba kayagala mpe relationship advice nga bagala bakubuulirire mwanange jangu kyeka toyina mpisa jangu bannange olizo ganze nafiiriddwa jangu banne twali tugenze kuziika papa mama wa papa era munaye mukuliko ennyo abasobola okugenda eri ku mutwe ndwadde nakifuma ekyalo ekyo mutwe mulwadde mutwe ndwadde kwebyo ebibiri kuliko ekimu kwebyo ebibiri omutwe gunnuma oba mutwe ndwadde ndwadde ekyokubiri ndwadde mutwe ndwadde mutwe sorry kati natuuka nebagaa nti waliyo nendwadde marwa oba marwa ndwadde oba jangu tunywa marwa there is ekyalo eyo ekiriko ekigambo marwa kwegamba bakusikanga byemwagamba jangu tukubuulire mwanange jangu nga bagamba nti muwala jangu oyogera nnyo kiki munange muwala bannange ekigenda okunobya si kyekyakunobya fa kubikwa naye leero wazze oli munyiivu okwewambako bayabula oba yasirika si kirungi kuba abantu babeera beeraliikirivu tekiba kirungi timu wakoze kibi kubanga naffe benyini oba otweraliikiriza omwana bawulidde nti muwaana naye nze namanya nti temayinza okuba teyakoze eki kubanga omuntu okuva eno mwenna mumanyi Dubai basebo ne banyo tubeere nga abantu abakulu tuve kuba naboogera nga bali kyannamukaaga neobuufa kati Uganda eba yayiseewa ye emitendera ki egikwatisa ttimu okwogera ku airport Uganda airport ate era nga tewaliwo gavumenti yamuwadde ssente naye obutasiima bw'abantu tusiima omuntu kaba akukoleddeko akatono omuntu kyaba akoze ekitono ekyo tuyigenga okusiima bw'otali